Ambidde Segona Lubega Muwanga Kivumbi Elias Lukwago Paulo Kenneth Kakande Michael Mabike Abedi Bwanika Gonza Gasewungu njala mutangira nyoseti bahabulwa lutabayisura mutanu wa kale isete bezeze nsanga bisibe njala mutangira mutawani wo muhozi kanyarugaba digdigi abere ku video eno njala mutangira muhozi project bonna sima ibali bonna babere ku video eno abasigadde bajja kwereta bweresi bonna njala mutangira CBS FM Baba TV njala mutangira Natasha Broadcasting Service nyabere ku video eno na buli muntu yenna abere ku video eno tulyoka tusimbule bulungi nnyo nga bwe twagala video eno etambule. So ekyo mukitegedde nti Facebook eri wansi okwetola ensi yonna. Mukire president obadde kusimba n'abana bandi bakola live kuba ku machanga Facebook eri wansi tetuna kya gikolera tugenda gikolerako mpaka kuwulira bubi. Kale bwe mumala okubanga mupitidde abantu abo kati njala kusooka kuyisaawo akalango kano then tulyoka tugende maaso tusimbule ne video eyatulese. Akalango kabeera kamu kokka. Alright, go wenna ngoli mu Uganda oba oli mu nsi gy'oli ng'oyagala ogenda ko mu ggwanga erya Canada naddala ku musomo ogw'enjawulo nkuleetedde guno baguyita the third annual gender based violence ejjatangenda ku z'omwezi 29 omwezi ogw'11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi lumu December 2024 omulamu omukulu ejja kuba gusinzidde ku gender based violence and intersectionality gwe mulamu omukulu ogwa semina eyo. Omusomo guno gujja kuba gutegeddwa mu kibuga Toronto ekya Canada era eno endagiriro ya conference wegenda okubera ajja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel ku 901 at Dixon Road Toronto on M9W 11J5 wejja okubeera bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu eno eya nannyini omutegesi wa conference omukyala Doreen Kajumba ali ku +1 647 92 90 340 kanjiddemu ng'oyagala okumanya ebisinga ku musomo guno oba conference egenda kubeera ekanda mwezi ogw'11 ojja kukubira omukyala Doreen Kajumba ku simu ye kasalaba emu mukaaga nnya musanvu 9290 okumufuna ajja kuba akubuulya ebisingawo then tulyoke tugende mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera. Alright, kati maze okulanga akalango kangaako maze okubasa mu sharing video Facebook mugitegere ne Instagram byonna biri wansi na buli kimu kiri wansi nefe tugenda genda n'ekiriwo olw'ensonga tukola information abantu bagisanga luvannyuma olulala. Okusookera ddala njala tutwala omukisa gwa nkobaza bannayuganda mwenna abali ku social media abali ku Twitter mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo abali ku TikTok abaana abobola n'abalenzi balikola live ziyamba ensi okwogera ku nsonga za Uganda bali nnyo bali ddala. Baganda bange mwenna abali ku Facebook wenyibwe ekitabo abakola video ku macha mutundu olweggulo obotassa mukono namwe mbaagala nnyo abakomentinga abasharinga abalwana entabo za president mbaagala nnyo bwe bali kukola mulimu ogwo kubanga ensi si yakyagula nyinga ye ensi etukwatako alwanirira ffe akulembera ffe tusobole okutuuka we tulina okubeera. Kati ndowooza n'ekirala kino njala sooka kiweebaza njala sooka okubaza bannayuganda mwenna okuba nti kati mwamanya ekigambo kye bayita diversion ne mukita kimwe mu kibuuka njala kubaza mwenna bannayuganda okwetoola ensi yonna mwebale kubuuka ekyo ky'amasomero ekyo temutakiwabudde toshiyalinga kintu kyonna kirimu kwokya ssomero kubanga bakikola manyikiddwa nti Museveni n'akagurupu ke aka ISO ne ssemwe bookya amasomero okudivertinga abantu okubajja ku information entuufu. So emboozi y'amasomero oba bookyezza amasomero ki kasitoba nga tebafiiridde mwanawo oba kiki oba kiki yajja gocha kubanga abayagala okukyusa amawuli mwebale nnyo obutagenda ku mboozi yakwokya amasomero. Ekirala ngera nnyo okubebaza n'okubuuka diversion eno abasinga obungi temwategedde diversion ate njala obebaza mwebale butagenda ku diversion. Diversion eno erimu mwanyinaffe Spice Diana n'akabinja kali akava ku Dembe FM akabadde akakeera ku macho criticizinga buli muntu eno naye abadde super diversion naye mwagimya amatu ne bali mbaleka ne bafiira mu movies awo kale mwe bali nnyo balidde butagenda mu diversion bagezaako nnyo creating entalo ku social media naye muzima amatu mwe bali nnyo mutawa diversion eyo ya Spice Diana kali akabinja k'abasajja aboogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Mukapa we Museveni mwe bali butaka wa time ako ka diversion ka Spice Diana nabana avuuka abera ku social media abagufuula omuze okulipira n'okulinyira buli muntu yenna abavudde okwogera ensonga z'okukola ekintu kye ng'ate bo ebimbi abalema akonako mwe bali butakawo budde. Ekirala njala kubaza ba comrade mwenna abakola
lives aboogera ba commenting ku TikTok ku Facebook ne ku YouTube na wamwe bali kutagenda ku diversion ya muvubuka oli eyita Kabaka Pressure 24/7 mwe bali kutagenda ku diversion ye one ndoza mwala bekitufu abajiri mu benyini ba NRM abaji promotinga ba NRM abekuba ba NRM temuli mu olabira mwana wa Nuupu yenna big up ekyo kinali njagala basomesa ku ntandikwa mutandikwa okwetegereza ensonga zino muzinnyonnyoke mutandikwa okola kino kituufu kino si kituufu mwebali nnyo era bafiridde mu firimu yaabwe eyo era ekintu kye bakiri bulungi nnyo bakibaddemu kibatuddemu kati zo diversion sembagamba nenda zigenda kujja naye bwe bali nnyo kusubutagenda mu diversion zino zibe nti naffe zaali zitukwatiddemu ne unfortunately mwazimanya mutazigendamu ndooza ze ssatu ezisigadde tugenda zinnyonnyola mpola alright kati ndooza katuve kwanjula katandike saagala kulwawo tutandikidde wa sisobola kutandika video eno nga sebazizza bannamasaka buwa buli azaamaanya njala kubaza baganda baffe mwenna be Masaka abakyala n'abaami abaana b'obulenzi n'abo bwola mwebale nnyo mubalire ddala omutima gumwalaga abasajja ba poligirigi aba MK project obutalabikako mu kisaawe gye baategekera olukuŋŋaana mwebale nnyo mubalire ddala era njala okutegeeza eggwanga abantu bonna bwe mwalaba bajja mu kikuŋŋaana ekyo abasinga obungi babajja Masaka abala baana bamasomero abala baali basirikale ababa mu balakisi okuva Embalala n'eye Masaka Kasejjagirwa abala babajja mu district ejezenjawulo zibabasasulanga emitwalo 5 ku 10 n'okubafumbira emmere okujja munna Masaka ekitono baba yalimu tebawera wadde 5 wadde 3 era tebajjirako ddala so banna Masaka mwenna mwebali nnyo kuzira mukolo gwa nvubuka oyo n'okubalaga nti muli bagezi nnyo obutakkiriza muntu yenna kubazanyirako okumanya ekintu kino kiri mu Katonda ngera bategeeza ekintu kino kiri mu Katonda era Katonda wa Kyagulanyi teyebaka ne Katonda bannayuganda teyebaka omukolo bagutekamu ssente bannamasaka baagaana okujja wabula be baasomba njagala mwetegereza abantu bonna balinnya katuuti mu Luganda katuuti mu Luganda tukayita katuuti mu Luzungu gye bayita stage mu Luzungu stage mu Luganda bakayita katuuti abantu bonna balinnya katuuti bonna ba family age bonna baakabano super oba alina erinnya Egganda oba alina linnya bonna baakabano super kitegeeza nti bano bavuga kintu kyabwe ky'Abanyarwanda era abantu bakitegeera bulungi nnyo sojala kubaza mwenna bannamasaka mwebale kukola mulimu ogwo bonna abalinya katuuti oba ku stage bonna baali baakabano super naye ebyembi bisekerwa tubera ku social media kuno twogera ebigambo bingi tubaga nti abantu bano balina kawo mentality nga mulowooza tosaaga ne tubaga abantu bantu babaagalangako nga mulowooza tusaaga omuntu n'abeera mu Buganda mu Uganda okumala emyaka gy'alina oba 4 oba 5 oba 6 nga tasobola kwogera wadde emboozi esukka ebigambo 30 ng'ekwatagana bulungi mu Luganda kati kino kyenjagala okubagamba omuvubuka ono oba minisita ono Frank tumwebazi njagala otandikira no balaga nti muyina okwebereramu bana abantu babaagalangako babakozesa bukozesa era kyekyaleeta mukamuhoozi nga ayambadde busuuti by'Abaganda mbw abalage nti abaagala tabaagalangako era tabaagalangako ne bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula munnange bulijjo tubadde tubaga nti abasajja balina kawo mentality abasajja balina ki omusajja kyeyayogera kyekituufu ate fane nafu yagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza statement yali agimanyi gye yakola kankiddemu Frank Kajiji tumwebaze statement gye yakola teyali komiko oyo muntu okwogera ekigambo ekisesa oba ye muntu okwogera ekigambo ngalowooza nti akyogedde kimusimattuse nno yali akitegeeza Frank tumwebaze ekigambo kyeyayogera yali akimanyi bulungi okubagamba mukama we nti munaabagookya muzzukulu wa Dawudi yali akikuba yabagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza ebisolo abimanyi asobola okwawula embazzi n'embizi era yakyogera bulungi kyemwayagalizanga embizzi kibuyaga agireese embizzi yagireeta ku stage so embazzi agimanyi waliwo enjawulo wakati w'embazzi n'embizzi
Okitegeera ye kyennyini yali yakyogera lyakima tebabalimba omusajja oyo yakuba mukama wo omuggo kubanga akimanyi kyayogera kakimanyi Franka tumwebaza oba weka wakana kuno njagala ojje ebigabo wayogera lyo bimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi mbizi era togeza kubuzaabuza abantu siremiri wato gimanyi kankabaddiremu wano kibali bagalaza embizi kibali bagalize ataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minisita wa bisolo ndi minisita wa bisolo kitegeeza ekisolo kyali ayogera kakimanyi kubanga obeera minisita w'ebisolo kiba kitegeeza buli kisolo kyonna okimanyi kati ne Muhoozi naye ekisolo bimuku oyo minisita byafuga okitegeera kyemwayagalizanga embizi kibuyaga agireese yali avuma mukama we directly yali it wasn't comical no yali akitegeeza bwanga nti ndi minisita wa bisolo okubeera minisita wa bisolo kitegeeza nti you representing those animals ozimanyi embizi ogimanyi bulungi nnyo so njagala public etegeere ono naye akimanyi nti Muhoozi muzzukulu wa Dawudi tabalya ssente ze kankadde mukategeere bulungi manyi video mulamu nnyingi nnyo naye omuntu okunyonyola otegeere ekigambo kino okitegeere bulungi nnyo kinyoke bulu kankabadde bulungi nnyo mulye bulungi nnyo Franka Gigi tumwebaze kibali bagalaza embizi kibali bagalize ataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minisita wa bisolo omukolo gonna gwafa tolaba nti basoba abantu okuva ebulene ebweya just a single statement yatta omukolo gwonna nakati basobola gwogerako ku radio wadde ku TV just a mere statement okulaga nti baspendinga almost ndoza 5 billion okutegeka omukolo a mere statement ya dakiika egi yatta 6 billion zonna ku TV ku social media tebasobola kunyumyako wantu wonna kina bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nguyambye muyambe ekkiriza bategekedde omukolo gwe okumala omwezi mulamba ne bateekamu ssente ne basomba abantu ne bafumba omuceere ne babasasula ssente okujja almost billion 5 just a single statement etaweza ddakiika yatta omukolo tosobola nagulaba ku TV wadde ku YouTube a single statement kimwayagalizanga embizi kibuyaga agireese yatta omukolo gwonna gwafa kanji baddiremu akasembayo nenga guno mukolo baguspendingamu billions 5 naye ekyagutta kyali kya ddakiika egi kimwagalizanga embizi kibuyaga agireese teyali comical it was a direct statement or message ku Muhoozi kennyini kubanga nawe bamumanyi bano hulira luno Luganda bano bamanyi Oluganda balumanyi kibali bagalaza embizi kibali bagalize ataze mkewe kibali bagalize embazi kibuyaga asudde alright kibali bagaliza embizi kiba kimala noza mutegedde bulungi nnyo so abe Masaka mo bali nnyo mubalire ddala okujja ku mukolo mo balire butajja ku mukolo ogwo kubanga gwafa togge ne gufiira ddala kati situke tugende mpola video tugenda gikwata mpola ekibiina kya National Labourers Movement NRA in full is National Labourers Movement NRA N starts for national, R starting for robbers, M starting for movement. Ekibiina ky'ababbi abawangalira mu Uganda, National Labourers Movement, bo musinde gw'ababbi mu Uganda. Kyava ne kigamba kiguddewo ebitabo byakyo okwetoola eggwanga lyonna kiwandiise abantu bakiyingiremu. Nga Museveni bw'agamba nti mukolo bubi abakazi mukolo bubi n'abasajja bawuyingiremu. Yaggulawo ebitabo okwetoola eggwanga lyonna.
ekitabo kya yero tekyamufuukira akabiza akabitango kwetola eggwanga lyonna. Eriyo abaalinyayo okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement. N'Abanyarwanda bennyini baagaana okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement. Ne batandika okukwata abantu ku kifuba embooko n'enyoka ku byalo abantu bagaana okuwandiisa. Kyova olaba kyagenze ku likodi ekitabo tekyamaze wadde ennaku 5 kyamazewo ennaku wazinda bezi 3 nga abantu bagaanye okuwandiisa mu kitabo kya okumanya kino ekibiina kyakolimirwa. Ono nomeba parliament ye yabaddeyo neyerolerako. Amawulire gempulidde nga nzise wano ageetaaga bannayuganda balungamizibwe bulungi y'ensonga ya yerobuuku bangambye bulungi nnyo nti waliwo abantu abakaka abantu okubagamba nti muwandiike mu kitabo kino lwojja okulonda ero si wano bw'otoba towandiise mutojja. Ekyokubiri baŋŋamba nti bagamba nti n'ebirala byonna oba okulonda okuddako bwe batowandiise muno kigenda kuba kya tteeka. Bannayuganda twagala bagamba nti ow'ekika ky'enkima okuleka ne bw'owasaayo tofuuka wa nkima. Ne bw'oba oliyo bw'oti ne bw'oba olinayo kyera tosobola kubeera wa kika ekyo. Temukaka bantu kuyingira kika kyammwe olw'ebyo bye mulowooza nti muyina. Era bagambye nti bw'onooba oyinza okubaako ky'oyagala n'olwekyo nga toli mu yero bbuuku. Bali mu yero bbuuku emyaka gyonna 4 bw'obalaba basula mu ggulu. Era byenna embeera gye tulimu y'emu. So olwaliro baleme kulowooza bannayuganda nti ekiriwo ekyokuwandiika mu kitabo kino kye kigenda otuwonya ennaku gye tulimu. Munyonyole bantu bammwe timwagala kongojezaamu mandwa yammwe emu gye mulina bulijjo. So si yakutulowoozesa nti ffenna tulina era nkunga bannayuganda nti awulira nga tekikwatako tokinoonya. Gwe kikwatako muleke bo bagenda bamu bamanyire gye bagenda okuyisiza kuba kati bababbi b'amataka be basoose ku nkalala basobole okwambala enkofiira ezo basobole okunyaga bannayuganda. So n'olwekyo bwe baba nga babagamba teekayo okutuuko nammwe bye tubagamba bikulu mubiseeko omu. Alright. Eyabadde enkomerero y'ekitabo kya National Buzz Movement okwetolola eggwanga lyonna. Abantu baaganye okuyingira mu kitabo ky'ababbi. Bano si babbi beekaza. Wabula ba National Buzz Movement mubbi eggwanga. Awo tovudde tukyaliko kiggulalo ky'amawulire. Nkyala nnyo okubaza bannayuganda mwenna okwetolola eggwanga lyonna n'abali mu diaspora ku nsonga za mainstream media mu Uganda okusinziira ku radio eyaliyo obujjajja kati nga radio y'Abanyarwanda beyita Baganda eya CBS FM n'abakozi abaliko bonna abasajja banyampi okuba nti ate kati muzzukulu wa Buganda original ataliko wadde akabuuza gobakeererako gobanywerako n'emmindi. Mumanyi ebisajja binywa emmindi ne batandika omusalako omugambo. Mwebale nnyo kubakuba n'abaggyeyo obulamu n'abatagenda kulinyunga contract za bulango mwebale nnyo. Kino kitwalemu ne BBS Telefina ey'omusajja era Omunyarwanda ne Munyarwanda munne Charles Peter Mayiga. BBS yakimba filima ne Mayiga bonna basajja Banyarwanda. Mwebale nnyo abagenda okugyawo contract abatazizaayo obulango mwebale nnyo mubalire ddala. Naye nzize mbagambe ebigambo bingi nnyo nti abasajja badde beekwesa emmengo abeeyita b'ebitiibwa ebitiibwa byonna byafudde kubanga bonna babbi ensi bategedde. Omukulu ono ye programs director yatuuse okugamba nti ye tajja kukkiriza Kyagulanyi kujja ku CBS. Gwe bayita programs director buli ekiweerezebwa ku mpewo ya CBS kyonna yakikkiriza kiyitewo oba nedda. Yeeyita Abi Mukibi Nkaaga ono agamba bamuzaala eri Kyaggwe naye nga kitaawe yava Masaka kitegeeza noono naye munyampi era Munyarwanda. Yoyo nno nabaga nti bonna bali ku CBS bonna basajja Banyarwanda. wuuyo Abi Mukibi omulaba wuuyo yeeyita Mukibi Abi Nkaaga kumpi bisajja Banyarwanda biri Mmengo wano. So kati radio y'Abanyarwanda gye bayita CBS erwanyisa ate muzzukulu wa Buganda n'abasajja bagirimu bonna twabategeera kati tubategedde. Omukulu ono era Abi Mukibi mujjukira CBS ng'etandika kwaliko omukolo gwe bayita Petero Sematimba. Gwe bagamba mwala muga nti amutwala step by step, process by process. Yajji yatandikawo radio eyo era bano bennyini ono mwami ono Kalinkwe ono be baali mu nkwe ezimugobesa ate nga yamuleeta yogayoga Sematimba nga amugobye ku radio. Bano basigaddeko nakati era abantu abali mu lukolo lwagobesa bamulindo omuwonge bonna otuuka boy bayingira kati beefudde ba director somo bali nnyo bali ddala. Endala gye mwa boycottinze bentegeddeka batagenda kuzza bupya bulango bwabwe n'abajjeyo sente zaabwe ye Natasha Broadcasting Service. Natasha Broadcasting Service
eno ng'etudde mu kizimbe ky'omusajja omuganda wava muno yo bagiteekawo kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekola propaganda blackmail mitwe ng'eyambibwako omukyala malokebera mu dictionary y'amanyi mwena namuwadde erinnya ne pya njala muwandiika erinnya lino pya limugenda omutuuma omukyala ono erinnya lino pya malokebera mu dictionary omukyala ono abadde mu kibiina kya National Platform nga amanya g'amatuufu muyita Joyce Baagala Ntwatwa kati buli propaganda ne blackmail okumula ku NBS omukyala ono yamuweereza naye olwano njagala muwe erinnya eppya amanya g'amapya leero erya Joyce tugenda direkako ne tugenda muwe erinnya eddala tukyuse just twisting tumuwe erinnya promoter Joyce Baagala Emmanga gipandikira ye Joyce Baagala Emmanga kubanga mukwegaba tamanyi kiyenje oba tamanyi janzi bw'olikwata lwaki liri kulekera okugulu okuva n'olwaleero bw'oba oyogera ku mukyalo oyo muyite Joyce Baagala Emmanga kerinnya lijje mu dictionary wange wadde ppya kubanga buli akukola ekibi olina muyisa bubi okuva n'olwaleero mukyalo ye Joyce Baagala Emmanga muwandiike amanya tugende alright ehirala liwandiise bulungi okuva olwaleero bw'oba odressinga omukyalo oyo amanya g'amatuufu okuva olwaleero Joyce Baagala Emmanga as simple as that andi yatukolako blackmail propaganda blackmail propaganda kati okuva olwaleero ye Joyce Baagala Emmanga as simple as that kati mutegedde bulungi nnyo so omukyalo Joyce Baagala Emmanga n'akabinja ke akabafere abajja mu Nuupu tubatumiddeko mubale kukola mirimu ekyo mu nkola y'emu ngenda kusaba omukulembeze waffe n'akakiiko akafuga ekibiina kya National Platform ka TV ke bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu kuwa muntu waako yenna musasi ajja okusaka eggulire ku NB ku mukolo gwonna ogwa National Platform ne birthday n'ebira ki omulaba wonna owa Natasha Broadcasting Service n'akajoozike mumugobe emisinde kubanga ono Joyce Baagala Emmanga yali akolayo kati kimwangwira okufuna access ng'adumbibwa mukulu oli Anita Amongi Mama Lususu ne Mukama Museveni okutwala propaganda kati omukyalo ono mumukoleko ng'obuyinza bwo temuddamu kukkiriza abantu bano era mubayizolete nga mwakikoze wano nga badde banoonya amawulire wano wammanga bwabano wano muzambala bulungi nnyo kino kimwe abakoze kirungi nnyo no malokujjamu wano microphone gundi corporate kamalo kazayo wano katonda nnyo omukyalo ono NBS mwabayizoletinze bulungi netumudda mubakiza ku kizimba awo ngaye mwabakoze wano nga bali mu kuzunga banoonya amawulire babaganye okuyingira wuuyo ono yomu ku bakozi ba Natasha Broadcasting Service ng'anoonya amawulire temuddamu kubakkiriza ku mukolo gwonna gwa Nuupu temuddamu bakkiriza bano ye propaganda gye bagenda omukolera nga tebasobola kukola ki nga tebasobola kufuna amawulire bagende baganoonye mu National Buzz Movement ne mu DP block fe tukooye so ndoza mutegedde bulungi nnyo ani atwala propaganda blackmail ku TV eno mukyala omweta Joyce Baagala Emmanga akiikira emitiana yoyo mubamu kubakola ebintu ebyo alright era twagala bategeeza abasajja ba Natasha Broadcasting Service BBS Telefina radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda sako ne CBS FM radio y'Abanyarwanda nayo BBS Telefina radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda ne CBS FM radio tekyali yabo jjajja y'Abanyarwanda mukitegedde bulungi nnyo mwayogedde omugambo mungi n'endowooza kino kibalage nti abazze abaliroyo bazze abataliroyo tebazze bano babadde olunaku lwajjo Kunga.
bahona le mumwe nabasobodde okujja mu lukungaano lwabayitiddwa mwebale nnyo mwebalire ddala kujja abatazze bo tetuna kyabakolera ensonga ati mukama waabwe yabaganye okujja era mbatazzi wammanga bebano wano wammanga ulira bulungi kwabaddeko Kazibwe Bashiri kwabaddeko Joyce bagaba emmanga teyazze oyo mutegedde bulungi nnyo Kazibwe Bashiri teyazze Joyce bagaba emmanga teyazze Maida Lubega Segona teyazze Muwanga Kivumbi teyazze Juliet Kakande teyazze Abedi Bwanika nabagambye erinnya lya Abedi Bwanika temuli kuteeka mu Luganda Abedi Kapale minizi Bwanika so Abedi Kapale teyazze mukuru Mathasi Mpuga Nsamba teyazze ono Musanju wa Sempira teyazze Mike Kakembo Mbwate Pama owante municipality naye teyazze mutegedde bulungi Kiwanuka Abdala teyazze Alani Mayanja Sewanya no Sewunya teyazze Charles Tebandeke tetewunya teyazze Alani Sewanya nayo ile tewunya teyazze Aisha Kabanda tetewunya teyazze Sozi Godfrey teyazze Olivia Kale Nabagabe mukyala wattu yakava muleba oyiye yalina ensonga Patrick Nsamba Oshabe ndozadde ku mirimu ebitongole kati abantu bano abataze bawadde excuse abatawadde excuse ku lunaku president lwabayita before basinkana ba controllers babe ku luguudo lw'Entebbe nga ne Mathasi Mpuga Nsamba kwali no instructions obutagenda mu conference wa president mu meeting yabayitamu nabagamba tebagendayo era nagendayo kajja kumutujjutuka so abataze babadde ku control twakitegedde ku state yabadde mazubaga tebageza ne bagendayo naye njera bagamba mu nupu tulina enkola ya tax agikowa yagivamu gobo oliranga nupu ekuzibu walidde osobola givamu mpola n'ogera teri agenda kuba tetugenda kuteeka mu mateeka mutudde mu constituency tukime ebikolo bakusazeemu nedda kera ku makyo bagendizesi ng'olya tuyomba ne Kagabo olya tuyomba n'oyo ono asimanyi ono oweegonde ku Jinja Road nedda olya tuyomba n'ono tesoba yeeteba tetuyomba nabo no bwe gaabo gavumenti ze nupu ngivudde mu sympathy tetulina buzibu tetugenda kuwabira mu batuuze mbuyo tumuggyemu bwesiga avuddemu no tugenda kukuleka nawo leekola nupu tetuleekaana naawo so abo tebasobodde kujja olw'ensonga tebadde bakontrolingiddwa kati tugenda mpola my video naga tugikwata mpola tetunatuuka ku information entuufu gye njagala muwulire bulungi nnyo naye tugenda gikwata mpola kati wabaddewo saga gye saagala ngenda bawa analysis yange ku saga ya ssente eza mukulu Mildred Lubega Segona ono akali amaggwa bwe kagamanya enkyusa oyo mukulu Mildred Lubega Segona akali amaggwa ke kagamanya enkyusa kati olugero akali amaggwa ke kagamanya enkyusa basinga obungi tebumanyi akali amaggwa ke kagamanya enkyusa lugero lwaki akali amaggwa kagamanya enkyusa amaggwa fena tumanyi nti gafumita ne waliwo obusolo obuli amaggwa bwe buba bugalya mukamwa muli Katonda alina engeri gye yabukolamu bwe bumanya olulimi n'amatama oba omubiri oguli munda engeri gye gukyusaamu amaggwa ago butafumita kisolo ekyo munda kisobola okulya amaggwa ago nga gwe bookera ku makya n'olya emmere olulimi lwo gikyusa n'ogigaya bulungi nnyo kati mu nkola eyo wava olugero lwe nti akali amaggwa ke kagamanya enkyusa ndowooza mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Segona akali amaggwa manyi nti ku vidiyo eno otuuse njala tugende mpola njala tugende ki mpola ekisookera ddala Biblia etugamba nti bw'olimala okunyaga weppo naawe olinyagibwa Bayibuli etugamba nti bw'olimala okunyaga naawe olinyagibwa Bayibuli bwete bwetugamba kati Bayibuli yomaze otugamba nti bw'olimala okunyaga bali kunyaga ebiseera bisinga mu Uganda buli kintu kisoboka kitya nti Museveni n'ekibiina kye kya National Labourers Movement n'abakozi be badde beekwese omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
enswaso etayamula yerege enkalabi ekintu kino kirimu emirundi ebiri kyenjagala mbannyonnyole ekisokera ddala ono musajja looya omutendeke amanyi amateeka agafuga entambuza n'enkwata ya ssente ono looya ekyokubiri state bwekufuula agenti waayo beera ready okukozesa ensobi public ekwokye yebeekwejjeeko kubanga beekuowninga. When the state owns you, be ready that any time the state will expose you to the public and the public will judge you. Kati tuli mu kulwanyisa ekirombe ky'ababbi nga kikulembeddwamu n'abatulege Nalongo Sologate bagezaako nnyo okuteeka pressure ku bantu obutayogera ku bubbi. Balina okuleeta ebibozaabuza eggwanga. Naye ebiboziboozi bino tufunamu bintu bingi nnyo nti bw'oyagala ennyo okunyigiriza ennyindo munnange ebiseera ogireeta omusaayi kati kandi baviire ku ntono. Ensimbi ezo nga bwe muziwulidde tezaabadde mukadde 118 nedda. Maama Nalongo Sologate Mpogola n'akabinja ka National Buzz Movement abaagala okusuula National Unity Platform bakola butaweera kiro na misana okusiiga ettoomi n'okuba nti baagala kujja ekibiina kya National balina kijjawo batya kwe kusaasaanya obusimbi. Abantu bano wammanga balina ekibiina n'eki kyabookya kinabagamba okwoyo wamanda mu mbugo. Kuliko Mathias Mpuuga Nsamba, kuliko Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi, Ssemuju Nganda, Sseggona Meldad Akali Amaggwa, Charles Peter Mayiga n'abala nga nakuno kwotadde omukyala Joyce Bagabe Manga n'abala. Kati ekibiina kino bano batyo kijjawo okuba nti twakikubye nnyo baagala kiyisa mu retired Kano Kizza Besigye akirookinge bo bajje bakiyingire mu buyingizi bwevu naye nga balina kironkinga ng'amaze okufuna ssente obutalaga nti bannannyini kibiina kino bayinza okirekera Besigye oba lukwago kireeta oba Ssemuju Nganda munfune bulungi. Bw'ataakireete lukwago ajja kuba Ssemuju Nganda abateba Ssemuju Nganda ajja kuba Besigye. Bano baleko bavere bakyegunde bwegunzi bweddu bakiyingiremu kubanga balina kyo. Kati ensimbi zino entuufu zabadde obukadde 305 era ze zimu ku nsimbi ezadde zigenda okukozesebwa mu kutambuza n'okukola emirimu gya ekibiina ekyo ekipya. So tebabbye miliyoni 118 zabadde miliyoni 305. Mpuuga yafuna, Abedi yafuna, Muwanga Kivumbi yafuna, Ssemuju Nganda yafuna, Sseggona yafuna, abala bona bafuna ssente tebabbye 118 zabadde obukadde 305. Kyova olaba omwami ono ebigambo byayogera tebikwatagana ng'ampala ya Museveni. Kati njala tugende mu kye tuyita forensics. Mbasomese kye bayita forensics w'obufere n'obuyaayi. Kisokera ddala. Ono musajja munnamateeka amanyi etteeka kye lisoma ku kubeera ne ssente nnyingi. Waliwo kye bayita negligence. Eryo etteeka alimanyi nti gyeriri terikugisaako musango. Ekyokubiri akimanyi bulungi nnyo nti bw'obeera ne ssente zisukka mu bukadde 5 okudda waggulu ofuna wa poliisi omusirikale okuwerekerako zi banking oba zi withdrawinga ekyo akimanyi bulungi nnyo mu mateeka weekiri. Akimanyi bulungi nnyo nti mu banka bw'oba ogenza okuwithdrawinga baloke money waliwo section ya baloke money ssente zisukka mu bukadde 10 okudda waggulu oba 5 ba 10 waliwo baloke section bateeka wajja ssente ezo. Ono yakimanyi era buli muntu ajja okukima baloke money ajja n'abasirikale okumukola ki okumutwalirako ssente ezo. Naye kati wano njagala obuuze obukadde buli 118 bw'ayogera naye babadde 305. Jjukira abantu bano bagenda ne bajjayo ssente mu State House nga balina ba bodyguard aba SFC abawerekera okuva mu State House owe Wanita Amongi okubatuusewa mu mayumba gaabwe gye batereka ensimbi zino. Basajja battu bana ba SFC tebafuna ku ssente zino. Kati kibaluma abasajja beefuna nti bankyukakyuka balwanyisa Kyagulanyi okuba nti bajja ssente empitirivu mu gavumenti aye ne bajja ne bavuma Kyagulanyi. Ompuliriza bulungi nnyo. Kati omukulu ono information gye nnina endaga bweti
bakanabe bano babadde just kanyeebwa sente bana abaana ba SFC be batutte sente zino ate nga tasobola boogerako mu myaka mingi ennyo egitawera mu myaka 15 ja abanyumizaako akaboozi I'm sorry to bring back this information munsonyi okuzza olugero luno si kyembadde nnina okukola naye Madam Teacher Betty Nambozi yagendako mu State House okukima sente bamuwa sente nabbaluke aba atuuka mu bitundu by'ebusegaawo SFC bamukwata akabaddiya bamuggyako sente zonna naye nga ate sente kyazimuweesa alina okukola omulimu gwa sente ze kyazimuweeseza era teyayogera mu mawulire wantu bonna tebamuggyeko sente ekyo kyo kyetondo kiri tokikomyawo sibagambe tikiri kale kikadde nnyo kuba kati yakyuka aba SFC bamuggyako sente zonna ne bazimuggyako ne bazitwala nga takyasobola kujjamu ogamba nti sente bazitutte naye nga ate alina okukola ekyomulimu ogwo kati mukulu akali amaggwa saagaloddemu kulimba ggwanga mu statement gye wakoze tewayogedde saameka babbidde sente zino kyekisookera ddala ekyokubiri ffenna abalina emmotoka n'abatalina mmotoka naye oba otambula ng'ovuwaka osobola okufulumwa ku luggi ebigere 3-4 you can notice either essimu togirina toyina wallet oba ekisumuluzo tokirina you can notice nga tonnatambula mita ziwera 10 ng'ovudde waka you can notice that the same applies ku bantu abalina emmotoka omuntu alina emmotoka tasobola kwerabira simu tasobola kwerabira sente mu mmotoka tasobola kwerabira kintu kyonna mu mmotoka nga tasobola kuŋŋamba wabadde ne millions 18 nojja emmotoka gye wagijje n'ogireeta bakanaabe nga mulimu millions 18 n'ogipaakinga ne bawa ebisumuluzo booze emmotoka gwe Melody Lubega Sseggona tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleeta emmotoka ku washing bay ennaku zino ziri modern wabeerawo ne restaurant bakasitoma banywera caayi ate washing bays omuntu agenda okwoza emmotoka yo oba omumanyi kubanga kiringa baboda ennaku zino Kampala omuntu akozesa boda gw'amanyi teri muntu atwala mmotoka ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi tekiriyo teri muntu atwala mmotoka ogyoza ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi aba mumanyi kati gwavudde mu mmotoka n'olekamu million 18 yes washing teba emmotoka wagivuddemu n'obalekera ebisumuluzo naye ng'okimanyi nti olina million 18 gwe n'ofuluma n'obalekera emmotoka ne booza emmotoka mu kwoza emmotoka ne basanga million 18 ne batwala obudde ne bategeera nti mulimu million 18 ne bazijjamu ne bazigabana obonna budde batutte obudde gwe ng'oli ludda emmotoka ekitono nnyo bagyozeza eddakiika 4 ekitono nnyo emmotoka bagyozeza eddakiika 4 ku ssaawa ne booza emmotoka ne bafuna obudde obujjamu million 18 ne bazigabana era ne bafuna obudde ababiri bazitwala ku lugulu lw'ennakawuka omulala nazitwala empigi ne bazitereka ng'era gwe nannyini emmotoka yagireseewo oli luddawa during that time olaba oleka mutwala mu mmotoka oba simu noga ndese simu mu mmotoka n'oddayo ne million 18 n'ozireka mu mmotoka gwe wabadde ludda nga booza emmotoka eyo batwale time bajje mu ssente bazigabane million 18 ozimanyi gwe. So there is a possibility nti state ezanya diversion. There is a possibility state ezanya diversion. And there is a possibility nti sente zino zade zisigadde oluvannyuma lwa SF sokujjako sente nakuba buli omu yafunye million 3.5 gweyogera 18 okitegeera kati mukulu tetwagala kuddamu kubuzaabuza. First and foremost njagala poliisi ya Uganda Financial Crime Unit nga temunnakwata baana bano mukwate Lubega Sseggona muteeke munda. Police
nga temunnakwata baana bano kuba mwabakutte dda musooke mukwate Lubega Sseggona muteeke munda abawulire source of income of that money. N'ogamba nti ssente omusango bagugudde ku poliisi y'e Nateete naye n'ogamba nti omusango wagugudde ku Lubaga Road ate fayiro bagitransferring nga neegende Nateete ng'ate Lubaga Road etwalibwa CPS Central Police Station. There is a difference between Nateete and CPS Kampala. Kubanga CPS bongati omusango wagudde ku Lubaga Road kiba kitegeeza nti CPS yevunaanyizibwa so si Nateete Police Station. Ekyo nakyo walimbyemu. Ekyokubiri, mu baana muwakutte mwagala nti ezimu ssente olw'amaze zibba ye ssente yazitutte mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. So possibility ziri bbiri, either nga you are covering ssente zebakubyeko ebisatu ezasoose bakubyeko ebisatu mu ataano oba muzannya kukwata mawulire naye nga financial crime intelligence unit ya police mukwate Lubega Sseggona muteeke munda ababuulire source of income ya ssente ezo. Kyekisookera ddala abasajja bali ku ssente z'omusolo bali mu kuzibba kubanga bwe muli mugwa ka video mwakala sigenda kadda mpoza bakala abatakalabye kanka bazanyiremu addakiika 2 mukale bulungi namwe kennyini njala mulize ka video kano ulira ekitongole kya crime intelligence Nateete nga kidumirwako emigisha Maclean bakutavuka basatu ababye ssente zombaka wa Busiro East Midland Lubega Sseggona akali amagwa kigayibwa nti Sseggona yatutte emmotoka yo ku Washington ku Lwokutaano n'agiwa bakanaye bajozi nga ne babidde ssente ze nga ziri obukadde 118 bwe yakomye okutonda emmotoka yasanze tezirimo n'agenda ku polisi ya Lubaga Road okugula omusango era ne yakwatagera ku crime intelligence ab'e Nateete batandika okunoonya abavubuka bano avuka kuli kwa Sime Judani John Vian Kibale n'emigadde Emmanuel omukwane yala kubiba n'abantu ne bategeeza ndi ssente bakyazirina zaali mu moroka omutto nga mulimu bubbando emuka twalyoza abangi ati mu kujooza abangi oyo ne mugamba matikira baki sente abatate makaganyina ku luguudo linakawuka nga bebatuusiyo ssente bwekyalutayedwade gaakirawo ayitiddwa abeewo obuvubuka lenye musiringi n'abaseka kukana nga bagiye bukadde 65. Poliisi baza akavangata kano okuzikakasa tuzisaze waggulu mu siiringi ng'omuvubuka yaziteeka mu kasawo buno ng'obugula ebintu nga bitadde mu kasolya k'ebbaati era bwe tuzijja eyo tuzikwasiza abapoliisi. yongedde ku muzigo gw'omuvubuka omulala ne baza ennyumba nga basanze tewali wadde ekikumi. Poliisi efunya mawulire nti ssente zaatwaliddwa mpije ng'omu ku bavubuka yazikwese mu loogi. Abakwate beerumirizza okubba ssente zino nga buli omu abadde asonga mu munno okutwala akavangata akanene ng'omu ategeeza nti yatwala ku bbando bbiri omulala n'atwala zonna. bando bbiri nemubalibwamu nga mwalimu ssente meteza wansi sente zaali mu bbaaga ono yagirina oli nekwasa nagamba genda okitereke kati kyamanya oba yatoolamu oba teyatoola. Omwogezi wa polisi mu Kapitolian Patrick Onyango akisiza okukwata akavubuka bano ategeeza nti omubaka Sseggona yabatuukirira n'abategeeza nga yabadde atta emmotoka y'okujooza bakanabe ne babba ssente ze obukadde 118. saagala kumumalirako budde bw'olaba ebintu ng'ebyo omanya eggwanga lye tulimu omuntu amanya amateeka bulungi nnyo kubanga nabagamba state ekozesa ekintu kyonna kyeyagala okufuula ekitagasa kati naawe Sseggona oli kintu ekitakyagasizaako ddala mu ggwanga. Zino diversion zemukola zoonona image yo oli munnamateeka omanye etteeka erifuga ensimbi n'okuzitambuza kintu kyonona image yo. Kinabagamba state esobola okukozesa ekintu kyonna okwonona image yo kati naawe owedde tokyasobola kuyimirira mu bantu bagulira nsonga yonna. Mukomye diversion.
awo tuvuddewo. Kati Speaker Anita Amongi mmanyi otuuse. Njalo tegeeze eggwanga nti omukyala Anita Amongi n'abatulege ne mukwano gwe Tayebwa Deputy Speaker. Kano kabinja kababbi Museveni ke yateekawo okubba essente z'omuwa omusolo nga bayita mu Parliament. Era tebaagala muntu yenna abagambako. Abantu abagamba babala bombi. Abantu abo okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kamba bannyonnyole. Omukyala Anita Amongi yava mu FDC. Tayebwa yava mu FDC. Bonna baki bali ba opposition okujja mu NRM. Sibo kiri? Bw'omala okulaba nti bonna baali ba FDC ne bajja mu NRM. Trust ki Museveni gye yafuna eri abantu abali bamuwakanya ate bafuula omu deputy speaker omulala speaker. Teekawo akabuuza. Trust ki Museveni gye yafuna mu Anita Amongi omu obwa speaker era ne Tayebwa omu obwa speaker nga wa FDC. What a coincidence. Ekyo nga tukimaze. Era abali mu kututawaanya, abali mu NUP enkwezenge, era ye DP block abaziba yiwo bibiina byonna, nga abadde leader of opposition kati atawaanya Mathias Mpuuga, y'omu ku ba rebel leaders, ate yabadde akolagana Anita Amongi. Gwe tolabanga abantu bano batuzannya jango nkwekule, Tom and Jerry, abatuzannya bonna bali mu opposition bonna. Anita Amongi wa FDC, Tayebwa wa FDC. Era atufukidde ejjute mu bbwa Segunda Lubega bonna bava mu DP block. Bano Mpuuga bonna bava mu DP block. Omuzannyo guli waba bano abantu ono omusajja yasimba emirandira gye bonna okuba nti bakola ekintu kino. Bonna bantu baabwe. Kyova olaba tebasobola kweryamu nkwe. Kati bwe bafuna resistance ne exposure wava obuzibu. Wetwogerera essaawa zino diversion zigenda kula nyingi nnyo era ebintu bino wammanga biyinza okutuukawo. Naye musaasire nnyo era musaabire nnyo muganda ffe Jimmy Spire Ssentongo. Yo right avudde naga nti baagala mumanya amaka ge ne address temutegana mugende mutte. Naye wadde oyogedde ekigambo ekyo nsaba weekuume muganda ge Jimmy Spire Ssentongo. Abagambe Anita Amongi address ya Spire Ssentongo mugimanyi n'akabinja kugenda omusindikire. Ekirala Joe Ssenyu head of opposition onna wooli making sure weberera mu kubanga omukyalo ono y'omu ku bayina akabinja k'abantu abatugumbuzi abasobola okutta essaawa yonna era mu kigwegendereze nnyo. Kati omukyalo ono okola diversion okujja abantu ku mulamwa ogw'obubbi yayagadde okutiisatiisa Spire Jimmy Ssentongo n'ogeza ku kutiisa Honorable Joel Ssennyonyi. Kati okumanya nabaga nti abantu bano ababbi tebalina time ate basiru. Omukyalo ne yagadde okulumbako ng'okola diversion okulumba mukyala Rebecca Litwala Kadaga diversion yaganye okukola. Kyeyakoze ng'era omubbi n'agenda ewaabwe e Bukeddeya n'alyoka asala omugambo nti waliwo bakulwanyisa. Teri bakulwanyisa, you a thief, you a chieftains of forgery corruption in Uganda. Nobody is fighting you. You a thief, you a chieftains of theft, corruption, forgery. Teri akulwanyisa gwagenze goloza lwaki bakubuuza answers watandise kugamba nti abakubuuza bali babisiyaga. Anita Amongi bo basiriza omusolo gwaki abakubuuza boyita bali babisiyaga. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo tetumwagala boogerako bino byayogedde ng'ali ewaabwe Bukeddeya. Social media. Akirona IPG ngesi Anita resign and go where? Anita on the penny. I don't know. Those people who are saying I should resign, did they put me as members of parliament? And my president who supported me is supporting me. And all those who have been fighting me, we have known them. And we shall deal with them. So, ono simunenya nnyo olw'ensonga nti nabagambye nti omukyalo ono
yetaaga ba expert okutandika omukebera lamu wembwongo kyalo naleka alimu kasayiko ali sono sayiko 99% omukyalo no sayiko Windows zayika yetaaga Windows update ekyo vula nti yesiga ebizigo bingi bigenda mbwongo bebo mwogera ku nsonga nga alekana ayagala kukwata bukwasi bantu naye tukuddamu Anita Amongi. You will not silence people, and you will not silence taxpayers. People, they will come out to confess. People will expose you. The National Bus Movement, as a party, since day one, they lobbied the country, and they are still lobbying the country right now. So this is not news. All along, we have been using social media and mainstream medias to pay money to people, to individuals, to defend the government and defend you. But right now we shall expose you. Kubanga tukoyi bakazi mwoko baserezo muwomusoro. Kati oye mukyala obayita Anita Amongi mama lususu nga yekaza nga omusazi webyayi kukubo. Kati omayi bagambe lyo kangane tonnya ne tulaba ensisira bezenkanya emyoyo. Oyo tumuvuddeko tujja moddira. Tugenze omugezi w'amagye mukuluddewo Akik neyo Serene Semwaye. Tukimanyi nti pressure mountains yoseridde by day ayika Windows kyemwagalizanga embizi kibuyaga girese publicly akimanyibwa mufera bufezi. He's not loved. Muyino teekawo kintu kyonna ekiraga nti mwagala kuteekesa abantu kuteekawo byakutiisatiisa abantu mu ADF. ADF teriyo. Twabagadda ADF is movement. ADF is Museveni. Tetulina ADF mu Uganda. I'm here to inform the international community that whatever teller alert which was broadcasted by the Amex spokesperson, this Mr. Deo Akik, it's totally nothing. It's just a diversion. And they are just trying to create any kind of diversion, threats against Uganda because now they fear that the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, is about to tour the country. So now they fear masses of people to join him. So that's why they are trying to create threats that ADF anytime is going to attack the country. There is no ADF. ADF is Museveni. Museveni is ADF. The more they come out to put such allegations, the more they get money from Treasury that they are fighting terrorism. There is no terrorism. We don't have terrorists in Uganda because Museveni himself and his group, they are the terrorists. They keep on kidnapping Ugandans on daily basis. Kati, omukulu ono yagambye bw'ati. Njala tukwate mu katambika tugenda mpola video tennaba yagambye bw'ati. Bannamawulire banna Uganda mwenna tuli wano okwogerako abatujju ba ADF abazzeemu nate okuyingira mu nsi yaffe Uganda era mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde 2023 mu mwezi gw'ekkumi waliwo abatujju ba ADF abawerera ddala 10 nga bakulemberwamu Kamanda Kamusu n'Enjovu abajja wano ne batta abaana baffe abeerubiriha ne bookya n'essomero era ne batta abalambuzi baffe abaali wano mu Uganda mu disitulikiti. Dewa Akiki nandibadde nkuwemula ne si enkola yange. We proved you wrong. Abaana abayokyebwa ku border ya Uganda ne Congo. It was Mohozi's vision and Kare Kyezikayihura. Drone ezikuuma Congo zaleeta footage era ne mu America footage emulina tewaliwo movement from Congo to Uganda. Movement yaliwo within 1 kilometer ku barracks yariranye essomero tewaliwo omuntu wa ADF yakola attack. Ogambye nti batta abalambuzi najja wano n'enkola forensics assassination ezaliwo ku bazungu. Ne Bungereza nega temutusindikira mirambo mwatta abantu baffe. Katogambwe batta abantu since when? Dewa kikirekera okubuzabuza abantu. Ekisookera ddala tolina bw'osobola kugamba muntu nti ADF kati atevudde Tanzania ng'ate Tanzania mukwano gwammwe oli omukyala yafugayo. N'ekifaananyi kino kyewataddeyo ku mpewo kansooke nkiraga abantu. Bwe mbasobola kifuna wano.
Maroko deno wasoba nsolo fune kifana kino. Ekifana mubadde mukozesanga ebisiige ebifana musiige bifananyi okubuzaabuza bana Uganda. Ng'ebifana ebibusiiga abantu baafa dda tebaliyo. Omanyi omuzannyo gwammwe nga mulowooza bana Uganda basiru. Ono omuntu taliira talibangayo. Kiri luddawa ky'ekifaananyi. Kati ani asobola ku identifying omuntu ono? Mubadde musiiganga ebifaananyi bino. Since Kayihura left the office mbadde musiiga ebifaananyi bino. Tevangayo muntu n'ekibwetere mwamuleta afaanana tevangayo muntu yenna alumiriza nti gundi twamukutte. Essaawa zino mwattaluomwa ne mwebuzaabuza ne mutuleetera ekisajja ekya SF ekisajja kya ISO ne kigamba simanyi kyekyakutte omutemu ekimukwata akabadiya simanyi kubuzaabuza eva kubuzaabuza tetulina ADF bino byonna byepangira kuba manyi Kyagulanyi agenda tandika okutambula eggwanga. Teri ADF mwagala kuyimiriza Kyagulanyi na kuba bantu bomu. Ekirala kansoke mbe exposing. Very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Nkiddamu very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Diversion assassination yeeruwa. Tulina ebintu bibiri bye njagala mbanyonyola olwaliro. Waliwo ze tuyita primary target. Primary target y'omuntu oyo aba ateekeddwa okuttibwa olw'ekigendererwa kyabwe nti baagala ku assassinatinga muntu bamugyewo nga bamwekengedde. The likes of Katumba Wamala, the likes of Kizito Lwanga, Bamuzaata baani. Nekati abo bo zibera primary target nti by all means baagala mujjawo. Ne wabeera kye tuyita diversion assassination. Nga basobola okutta Bologa, basobola okutta munnamagye, basobola okutta omusuubuzi, basobola okulepingira omuntu mu paaka empya, amawulire ne gagenda viral, naye nga tebabadde menti kutta muntu nga balina ekino bakikozesanga diversion. Kati okukakanya obulye bw'enguzi bwe tubataddeko bagenda kuttayo omuntu mu Kampala mukono wa Kiso bajja kuttayo omuntu ogeza kunaivatinga amawulire. Era mu babloga basamirira mwegendereze, ba businessmen ne businesswoman mwegendereze, bannamagye ng'okimeta okolagala na Museveni na mutabani we mwegendereze, bannabyabufuzi bali mu nupu mwegendereze, naddala bawakanya Museveni yaddala mwegendereze. Basobola bakolamu ekyajabu okudivertinga amawulire. Ekyo nkibasomesera mu kitegeero wayo kituta diversion assassination. Semwayo ekimanyi, Issa ekimanyi, crime intelligence ekimanyi, buli kimu Museveni akimanyi. He just authorized nti onattibwe. Mu bintu byebagala okukola right now wasaanya ndowooza ompulira kwoli. Ladies and gentlemen, Yoseri Tibahabulwa ayagala kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka kuba muli okumpi amutegeeze nti olukwe lwawedde dda olw'okumugjawo. Kubanga bakimanyi nti mugw'omunene balina okuba nga beddiza olubiri olwo. Wasaanya kawo Charles Peter Mayiga wasaanya ne mu mikwano gye bonna bali emmengo bemuze mulaba bamaze dda okukola final assessment butye bagenda okuhandulinga ekintu kino ekisooka. Wasaanya yategeeza bakama be abali ku CMI bategeeze Museveni nti he can't risk to lose his investments z'akoze mu Buganda unless nga Kabaka avuddewo. He can contain each and everything. He can't risk to lose whatever he had invested in Uganda. Kuba Kabaka takyalina mugaso. Ekyo yakyogedde yakigeba bakama bose yagenda tasobola kufiirwa ssente z'atadde mu Buganda okuzifiira lwakiri Kabaka avaawo kuba takyalina mugaso, ye n'asigalawo n'akontinuinga okufuga n'okukuza omulangira n'abaaliwo oba n'omuntu gwe basuubira okuleeta. Njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda mutegeeze aliranye Ssaabasajja Kabaka nti enteekateeka yamaliriziddwa. Yagambye tebaagala bakozese sisitimu egenda kuwaawaaza matu. Tobaba mukubi masasi no bagenda kukozesa the simple elimination method. Nga bajjakira ku makya bagenda Ssaabasajja Kabaka is no more. Ekyo nakyo mukirinde mu zino diversion assassination nakyo kiyinza okubeerawo. Ekyo kyo Mayiga yamaze okukkirizigana n'abasajja ba CMI okuli James Birungi Noah Iso bonna bagenda kikola. So mwenna mubeerawo nga mukimanyi yensonga lwaki akasajja kano kali busy. For your reference, Buganda mwenna ayagala mu since 1993
Ssaabasajja Kabaka bukyanga bamutikira yaganda okwefasa omuntu ina gubayita omungereza adda agenda yaganda okwefasa omuntu ina gubayita lwaki olwaleero ono Duke eyazze okula Museveni ng'omuntu afundikidde ali Mmengo. Mayiga osobola okulaga invitation gy'owandikira Duke ajje Buganda ng'okimanyi nti Duke famire ye yattassa Edward Muteesa yasanya Obuganda. You think we Baganda we are stupid? Gwe obadde mbwa Kabaka mu myaka giwerako naye walabako invitation yonna Kabaka gyali wandikidde Abangereza. Omusajja yazze nga jidde ku Museveni okuba nti Museveni yagala convertinga mawulire okulaga nsi nti yali mbuyinza y'ensonga lwaki baba waddeko buyinti wuyo mukyaze mukole bwe mwagala ebintu byonna mwabirabye naye njala tegeeza Obuganda olukuluta Ssaabasajja Kabaka weruli mu process eno gye bataddewo ey'okubuzaabuza amawulire. Mwenna abakola ku business za president ebusaabala ngenda kusaba kola ku security ebusaabala mwegendeze nyiri ya president kuba ntegeddeko baagala kukola okumujja olumu nga bayita ku lyato lye kwanaaba either balituuseko ekikyamu lisinkinge ng'ali ku lyato eryo oba okukola ekintu ekirala kyonna ng'ali ku lyato eryo. Ekyo no president yali akitegeere nti obulamu bwe buli matigga bw'ateegendereze bw'atyo ekino kyogedde nkitaddeawo. Gyole Ssennyonyi weegendeze Lutamaguzi weegendereze n'abalala mwegendereze. Ekyo nakyo nkivuddeko mukitegedde bulungi nnyo. Kati bulijjo mwebuuza lwaki omulamuzi eyawumula Justice George Kanyehamba ya blastinga Mathias Mpuuga Nsamba ba wa Joyce Bagabemanga. Ensonga lwaki Justice Kanyehamba yagugumbula ba wa Joyce Bagabemanga ensonga eri bwete. Omukulu ono eyawumula Justice George Kanyehamba y'omu ku basajja ababaga ssemateeka ono. Naye bwabaga ssemateeka ono bane bamusinza amaanyi ne bwamuseveni obuyinza bungi nnyo. Kati mu buyinza bwe bamutera obuyinza obungi nnyo yali paragraph A subsection 6 section 59 of the Presidential Election Act yali ya 2005 yagamba yenga ye yagamba kiri unconstitutional okuwa Museveni obuyinza obungi nnyo. Kati omulamuzi George Kanyehamba ono bwafuuka luupu yamusindikira ebbaluwa n'amugamba engeri gy'ofuuse leader of opposition tuli njagala olete motion mu parliament ogende otriggeringe paragraph A subsection 659 of the Presidential Election Act ngeri unconstitutional. Mpuuga Mathias bawa Joyce Bagabemanga n'amuwandikira amugamba nti ow'ekitiibwa information ngifunye era omulimu ogwo ngenda gukola. Mathias Mpuuga kye yakola ng'akwata essimu ng'akubira mukama we Yoseri ng'amugamba omusajja ngambye nkole kino na kino na kino na kino. Kyatamanyi nti ate ono era yafuna information Museveni yategedde kiyawadde oli. Mpuuga teyakola kintu musajja kiyamuwa nga kye kyalina okutaasa Uganda yagaano kikola kyekyaviirako Kanyehamba okwogera bulijjo mubuuza omusajja ono lwaki yavuma Mpuuga yali yagala kutaasa ggwanga. Omusajja n'amuwa information yonna nga walina ogikola omusajja yagaana okukola ekintu ekyo kyovula nti omusajja mufyu kaakano kaakabazanyire. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, not only as the leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda wa. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda wa.
Kati ekyo kyekyanyiza owekitiibwa omulamuzi omula George Kanyehamba. Jamugambe engeri gy'ofuuse leader of opposition nga twagala kujjako mu 7 mujjeko obuyinza, kyusa atike eyo oleete motion. Bawa Joyce baagala emmanga teyakikola, bagaba emmanga teyakikola. Kanyehamba n'anyooka ebigere. Agamba ono musajja simulaba kumugobe n'omugoba mpuuna malongo mbwa ziri wano kati. Kati byebyo nno. All right. Waliwo munnaffe omulwanyizi w'eddembe omulala bamuyita Suna Henry era naye Anita Amongi yamutaddeko emisango n'amusibisa olw'okuba nti naye yamugambye nti Anita Amongi mukenozi omwami ono yono kambalagi ku kifaananyi kye naye baamusibyera okugamba Anita Amongi nti mukenozi yoyo munnaffe baamusibye aluzira simanyi oba bamutadde naye nga naye baamusibye olw'okugamba Anita Amongi nti mukenozi. Kati maama omukyalo ono yafuuse kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko tayogerwako ku nsonga ezo. Zamutegedde lwaki omusajja ono yakola ki? Yali munyiivu nnyo. Ku nsonga eri gye mbagambye ey'okutta kabaka very soon. Waliwo ka video bakomuledi ke baleba bazannyira naye tebaakabannyonnyodde bulungi njagala nkabannyonnyole mulyoke mutegeere. Bwe baali bakola bwe baali beebuuza ku bantu bannayuganda mu CA bulijjo mwebuuza kabaka ndagaano ki ze yakola ne mu 7 biki Ssaabasajja kabaka n'abagamba talina buyinza temwamanyi lwaki teyalina buyinza. Ebigambo bino Museveni kennyini yabiyogerera mubitegeere bulungi nnyo olwali mutegeere. Then mwebuuze Mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda. Wenjagala kyekinyusi kyenjagala mutegeere. Mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda wa. Tobaga ssente azijja wanki? Waayo serikati mulye ebigambo bino bya Ssaabasajja kabaka bya Museveni kennyini. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can. Mwe bayogerako mu constitution mu CA mbu bibaga abakulembeze bennono gye baali bagala kati nga Federo n'abagamba no. Ndoza mwali muwulira ku platform esinga obunyaga simanyi Federo ne baga ekyo kibozibozi tekiriyo byonna bintu bya Museveni yabireeta okubuzaabuza abantu. Ndoza mukyewulirako dda nti Federo it is impossible. It is impossible. Tugenda mu maaso. You can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But yabagamba bwe tuba tubazza Federo teriiwo kyekisooka, bwe tuba tubazza temulina lukusa lugenda kuyimirira mu buyinza bwa kulonda bakiise temulina buyinza busolooza musolo. Kati abayaba waaki mu bwakabaka bayaba waaki muba mulina buyinza ki? Temulina buyinza busolooza musolo, temulina buyinza bulonda bakulembeze bagenda mu setteeserezo oba kufuuka bakulembeze tagenda bawa Federo. Buyinza kima mbulina kimbadde njala zemu za nyakazannyo akatambi kano nkabazanyire bulungi nkabanyonyole bulungi nnyo mulyoke mutegere kyekigenda mu maaso mu Uganda kankabaddemu wano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ekyo NRM kiyagamba abafuzi ab'ensikirano. Kati bwe Buganda teyina powers of taxation, sente Mayiga zaddukanya Mmengo zasasula abasajja b'amasaza abakiise abamagombola n'abamujjira akadingiri azijjawa. Tobooza lwaki? Era y'ensonga lwaki akugambye nti Ssemwayi ekole buli ekisoboka kyonna ejjewo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Lwaki ayagala omutta?
nzize mbagamba wano nti mu gw'omunaana omwaka guno bwe kataligirya olubiri lugenda kusendebwawo nga Mayiga akolaga ne Sam Kutesa ne Museveni yabaguza olubiri olwo baagala kuteekawo moolo zina kuzima okisaawe ky'ennyonyi yensonga lwaki baagala okujjawo Ssaabasajja Kabaka aveewo bino byonna binabo baga nti they can control ng'amaze okujjawo ebintu bya bino byonna nga bamaze okukola so yensonga lwaki musajja tubaagala mujja kubanga bakimanyi nti olubiri olwo olutwala buli kimu kiba kiwudde Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo kati kano ke kakodyo very soon muyinza okuwulirako amawulire gayise nesasobodde kufuna muntu yandikodingi ne molege 3 naye omuntu omu yansindikidde eddoboozi lino yabaddeko naye nga nadde nkimanyi nti very soon Mayiga agenda kuvaayo agambe nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye gavumenti emukwasizeeko okukulaakulanya olubiri bwe muwulire omwana ono yaŋŋambye ye amawulire yagawulidde naye wulira yaŋŋambye amawulire yagawulidde naye nze njagala nkiwulire publicly nga basetinze ntuloyo officially Ssaabasajja Kabaka wandikidde gavumenti ya wakati mbwe muyambye okukulaakulana omwana wuuno yaŋŋambye akabye n'amaziga Fred muganda wange wasiza otya ennaku ennuma obulumi bungira amaziga mangi Fred ennaku ennuma mpulira njagala kweteeka muguwa Fred amawulire gesatu gayise Kabaka yasabye gavumenti era nakkiriza emuyambe emudaabiriza olubiri Fred olubiri abasajja balututte amasiro gaabalema okumala kyokka kati beerijjambu ate bagenda kumaliriza lubiri olwezao batwalidde olubiri Kabaka akyalimu obulumi bunzita muganda wange simanyi ffe tuli ku mintekera tuli bulumya obususe ababadde Masaka okutwala bavuddeyo babawadde wooda ne babaako ne bwe bawadde n'amanamba g'amasimu ne babawa n'obuyinza bwebawulira omuntu yenna ayogera ku byobufuzi nga wankyukakyuka oba ayogera ku Balundi n'Abanyarwanda nga bakuba ssimu nga bajja bamutwala obanga beekobaana bamugoba ku kyalo olwekyo kyatandikiddewo okukola nga bwe wakyogera Fred ensi yafeeweddewo obula mpadde nkusaba olina ennaku nnyingi olina n'obusungu bungi naye nkusaba ku ssaawa zino wenkuweerereza obubaka buno nsaba ndabiro nsaba nkulabe ng'otadde post ng'olwaleero ogenda kujja mu bimuli mu Bulange tulaba obaako obeeko ky'otaasa eyinza bw'ogamba nti okitadde togenda kujja ebigenda mu maaso bizibu nnyo abasajja baatuwuddiisa ne tudda ku bampuuga ne tudda ku babawanika ne tudda mu kwasamira ku bano be bazze nga batta gundi afudde naye ng'emabega mu lubiri waliyo ekintu eky'amaanyi ekigenda mu maaso nze nawonyiriza naye nga sirina bwe nsobola kiyimiriza olwedde nakuweerezaako kububaka naye nga sirina bwe nsobola kukiyimiriza tuli mbino tutunuulidde kino mbe ekyennyanja ekinene bali mu kikwata Fred nkusaba notification olwaleero ng'ogenda kola olwekyo ekintu kyoyogera ku nsonga ekyo ne bakitabo ekyo tuwoomye assalamu alaikum Gambo si byange ya musajja muganda nkulu alina abaana alina family ng'akaaba baabatega kiri ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa temwamanya
nwanye n'ekintu kino balaga nti Emmengo teri kitiibwa bonna baakabano embwa ne ziryoka zivumanze nga balaga nti bano abasajja balina missoni si babitiibwa si baffe mulyoka muvumanze naye mwansanga ekirungi tinagubaaguba dda kulira mu ghetto batuvumye batuwe mudde bakozi batya basajja bagaa tugenda mukolo gy'okuzina abalongo batuwe mulasa kati si mawulire naye nze ekirungi kyenjagala ku bannayuganda kyensonga bwituukawo nga muzingira emikira mu magulu nga musirika naye nga bakubuuza olwatta kitaawo walumanya wakolawo ki nga tewali sirinenyezebwa ate sirinenya muntu yenna naye ng'ekibazeeta obuzibu bwammwe kwefuula nti abakulembeze muwagira balina omulamwa tebalina mulamwa kubanga bo missoni yaabwe yali nteeketeeke yakusaanyawo Buganda nakugaa si buli ayogera Oluganda nti Muganda si buli alina erinnya eggana nti Muganda baatutuulamu baatusenseramu waliwo ekivubuka kisajja kambazanyira akatambi kanako baakabazanyidde ak'Abanyarwanda nga bali mu conference yaabwe naye nina ekisajja kyenjagala musooke mule bulijjo temumanyi kisajja Kinyarwanda kyankolako blackmail ne propaganda kyankolako blackmail ne propaganda nenkireka okukyogerako naye nakire mu kavidiyo nga waaw bano abeeyita Abaganda batukolako blackmail kankazanye mukale baakabazanyidde dda nengenda specifically ngenda balaga omusajja ogu abeera ku program ng'asala omugambo ku Kyagulanyi asala omugambo ku Lumbuye asala omugambo ku muntu yenna ayogera ku nsonga ezikwatagana ku bintu bya Buganda n'ebya politics nga Muganda kankabazanyire gwe njala obalaga yekka so abishe cyane nebuza tugwawo kubawo genderwa n'abatujja bannayuganda wadde Uganda abagamba Abanyarwanda so we have nowhere before tulina ennaku nti otambula mu tawuni muokulira nga yosobigeti abo batumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe kati era ffe lyeririwamu ne batugamba ngu Museveni Munyarwanda bafe abasinga onnyigirizibwa mu ggwanga limuwaayo tetulina we tuggwa omuganda akugamba mwaba amazeeko emirembe ali mu gavumenti akugamba mwajjalonda Museveni kati tukole ki? You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi, chocha teka lyeri kitekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansi nga semateeka w'eggwanga eryo yagaba bunnansi mu Uganda tubeerangako na semateeka okuggyako mu 1960 kubanga omanyi bw'owakirinda omuntu ne bw'oyina billions nga banka ekatulizitulire era n'omuntu zaffe bamba zigenda kugongo omunana kati tulagibwa tuwoyire twakaaba nze ekisajja Munyarwanda kubanga baligagenda banaomukabaaga wamugumwami ono tukumanyi ne bagenda bakuga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 b
miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda. Awo njagadde osooka okukwatamu awo ku Mukasambidde. Mukulu Kirevu kya Mbuzi Bukookowe Bwambaata Kabuzi eyita omukenkufu atawoza nkawudde omusango gwa kamyuti kavuddemu olubuto. Mukasambidde omusajja Omunyarwanda atonye Mooli yeebaleko mukulu. Mulekerawo okusirwaza Abaganda Abannayuganda mu bintu byabwe by'ekisiru. Bw'ova mu bbanga n'otandika okunyampulukuka n'okuba empimbwa Abanyarwanda muli miliyoni 11 olwaleero. Nkakutemye Namwandu ke yatema omusika n'abafamire lwaki. Uganda tuteebereza tuli miliyoni 45 ezitabalibwanga kuteekebwa mu bitabo nti ziri physical weziri. Mu Uganda tuli ebika by'abantu ba tribes ziwera wakati w'enkaaga mu 2 if I'm not mistaken. Oli asobola okunkolektingamu. Either 5 mu banka eziyingira enkaaga oba 5 mu bwezityo. Kati boddira millions 45 nojjako miliyoni 11. Gwoyagala kuŋŋamba nti tribes zino nezisigadde zezikola zisobola gweyala kunga nti tribe yammwemu esinga tribe zonna zonna zisigadde. Kuba kati ffe Abaganda tumanyi tuli miliyoni 9 ku 10. Kati nammwe muli 11.
kati tribe zisigadde zonna zisobola kumala zenkana milioni 24 banga zi tribe 52 yes zi tribe 52 kati njala kola no simple mathematics oba calculations ku mukasambidde ono soke mutegeeze mwe yita abasoma njala kola no simple calculations tubale mu wano katono nnyo tugaba tuli milioni 45 ekitali kituufu kubanga teziri physical tebazibala kati ono ayina ebisige mulinga embaata kabuzi aga bali milioni 11 kwana mutano jako milioni 11 wasigala milioni 3 mu nnyeza abantu kati milioni 3 mu nnyeza abantu jaka abaganda kale bali milioni 10 tejeko milioni 10 wasigala milioni 24 goyagala kungamba ku milioni za 5 mu 2 ez'abantu ku milioni za 4 mu nye ku milioni ana mu 5 ez'abantu tujjeko already millions 22 okuli yamu yabanyalade 11 ne yabaganda ye 10 wasigadde millions 24 oyagala kungamba tribe za 5 mu gwanga zezigabana milioni 24 nga mwayo okusinga bana Uganda omanye kizibu kye mulina mu basajja mmwe bwe munywe emyamata ne mwogera okutiisa muluza mu musinga bana Uganda okutegeera bayida wakansoke mbagambe ekigambo kino mulamu bwotogezanga ne wesiga omuntu gwe bayita liar oba lawyer. Never in your entire life trust a person known as a lawyer or any law student because they are liars. Bayaye balimba yensonga lwaki right now bali mu kulimba okuteeka eggwanga wansi. Kansoke mbasomera abaana bano bonna basoma amateeka. Tekuli yali afominze political party wabula ate okulwanyisa Kyagulanyi gwe bayita nti yasoma MDD. Tugenze mu maaso. Kuliko Nobert Mao musomi w'amateeka yagasoma. Talina mu mutwe tasobola kufominga kibiina kye. Puga Mathias loyo mpya tasobola kufominga kibiina kye ne yasoma amateeka. Angazi mukasambidde mu yenyini abadde ayogera yasoma amateeka. Tasobola kufominga akabinja kabanywe mmindi. Tugenze ku Segona Lubega ono yagasoma aga practicinga. Tasobola okufominga ekibiina ky'abavuzi b'ebigaali nga kya byabufuzi. Muto mukalo. Tugenze ku Mwanga Kivumbi ono yawoza simene yasoma simbi bya ne yali muna amateeka wadde yasoma byanfuna. Tasobola kufominga de kibiina ekyabakubi b'engalabi ne yawoza mbu yasoma. Bano bonna basoma ku mateeka. Tugenze ku Elias Lukwago yeke nyini lo agakola era aga practicing. Tasobola okufominga ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiyola kasasiro mu Kampala ne loya. Kuliko Luzige ne uloya mukuukutivu ne yali mu okufominga ekibiina. Kuliko Paul Kenneth Kakande naye yasoma mateeka tasobola kufominga kibiina. Tugenze ku mukulu Mike Mabike naye yasoma mateeka naye tasobola kufominga ekibiina ekyabazinyi b'oku mikolo nga kya byabufuzi tasobola kifominga. Tugenze ku Abedi Bwanika ono musawo wa mbizi era kayajjanjaba ne muhozi ngalo yaga nti ekimwagalizanga embizi kibuyagagirese katoleye ye yasoma kujjanjaba ebisolo dokita wa mbizi Abedi Bwanika nera ne ate kubanga ina kadiguli kasome mu mateeka eyo ne mu Uganda yonna yali mufunamu wadde eroso elise erimu wadde ofunamu elise erimu mu Uganda erosi wono kabere sime kiyamani wa defense akwata omugota mufunangako. Tugenze ku agonza gasewungo gwenkujjemu olise tugenze ku Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jaloya yalema wadde okukola ekibiina ekikye ne ka kampuni kabula Mayiga Advocates nako kamuleke bayawukana oli akola bino nakola kubanga oli yafuuka mufere kati bebe muyita nti basajja baganda basoma mateeka bati boddano mu kulowooza tebalina magezi kyovola banti Uganda bukyanga etandikibwa mu bukulembeze bw'ebyobufuzi. Njalo mbuli omuntu gwe bayitanga yali lawyer ng'oggyeko is Binaisa yali kubba ya Bungereza y'abalawyer ndoza is it Binaisa no ndoza Binaisa yali yali mu kokaloya kato abasigadde bonna ne bana bayita balawyer bebakera ku makyo okuvuma abantu basobola okustandinga ku lw'eggwanga lyabwe nenga bo abamanya mateeka they know nothing and can do nothing in politics. Bonna bafiri suuti
kati yebeyita abibitiibwa kyusi binayisa yali asoma amateeka ebungereza era nga ali ku law eringa bagita kibiina ky'abalooya bagita back council yali koko abasigadde bonna bafirisuuti politikale bafu naye bajja mu public otandika okwogera oluzungu n'akusomera kino naye ekizibu ky'abantu bwe batuula ennyo balowooza nnyo ne bakola bwereere ekintu kino kivugako mu kigula luggi nti ekizibu kye tulina abantu amu balowooza nnyo bwe bamala okulowooza nga balowolereza bwereere kati nabano bati balowooza nnyo nti baasoma bayimanya amateeka bamala okulowooza nga tebasobola kufomingawo kintu kitwala ggwanga maaso kane bajja balwanyisa omuntu ali blessed azze ebyobufuzi nga badde abiyimbako katonate ngate sirand friend waffe naye nga ate atigenze nnyo waggulu ne batandika okujevuna okutandika omulengeza naye nga ali blessed naye buuza bo abaasoma amateeka abandi badde blessed kye bakoze nga nothing kubange tebakozesa mitwe gyabwe basoma bitabo nga bonoosoma n'ogenda mu dictionary n'osoma akazungu n'okafuula n'okazina bali ku kyalo bakuti nti wasoma kumbe embaata zaani tiziyawo zitudde butuuzi baatusala amagenda n'amadda era kyokola Museveni abakozesa tugenze mu maaso yo mbadde luddawa mbadde nkyabalaga omufere ono asala omugambo Uganda baddawa gwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitalisibwa waka baziyita nsolo zaaki oyo gaayi yansalako omugambo asala ku Kyagulanyi omugambo naye nga n'amanya gayina ga Kiganda oyo musazi wa mugambo oyo akola bulaka meiro akola propaganda kyokka kikozi kya Ssemwanyina isu ekyo kyolaba ekyo kyolaba nkipozinze bupozinze ekyo kisala omugambo kibeera kuba YouTubers ne kiyoka kisala omugambo kambalekaza nye abantu abatalina wakabaja kw'abantu baawa mwe mu byogedde tetuze wano kutegeka lutalo lwa kiyekera si kituufu naye nze size wano bakakasa nti terulibeerawo nange simanyi oba terulibeerawo entalo zizze zibeerawo ezifaanana bwe ziti lw'abantu kugaana ku nsonga bwe ziti kuzikolako mugera muli anga ayogera oyo nze bwoba oyagala gwe kola puroguramu ey'okunzita kubanga eby'Abanyarwanda sigenda kutuula kubanga ndi Munyarwanda byonna bye tukolerera Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asaavinga Banyarwanda ayikola kodi Banyarwanda wherever they are abo sijja balwa kuza mutegedde abantu batulimu amanya ina ga Kiganda ne mu kusala omugambo teri amukwatira nsawo awo tetugenda kulwawo alright ku nsonga zigenda mu maaso ku bintu by'okulwanyisa ekibiina kya National Platform n'okulwanyisa Kyagulanyi mukyalaba bingi nnyo for the first time mu Ugandan history mugenda kulabako kye bayita pure blackmail propaganda lwaki mbagambe ebigambo bino tubaddewo nga Museveni yazimba opposition eyiye nga tayagala bamuopposinga era nga agawayo ssente tubadde ne history abantu ba crossing okuva mu FDC ne bayingira NRM ne bava mu DP ne bayingira DP block nga abantu bano bonna bajja ba destroyinga ebina by'obufuzi Museveni n'avaga nti bwe tunadda 2021 kuba tewakyaliwo opposition nga amanya akoze ekintu kyekiwedde teyamanya nti Kyagulanyi agenda kujja wano wali okulya n'okukomba essowaani njagala nkuzeeyo katono nnyo kwata obwongo obuvuge reverse singa tubadde nga bano abasajja bonna baagala nkyukakyuka nga tuli mu such critical condition politically mu Uganda ng'ebigambo byatwala Museveni mu nsiko okuwamba n'okutta bannayuganda freedom of speech, freedom of assembly and economic reforms abantu bonna essaawa zino bandibadde bagamba no, enough is enough, our primary target is to remove Museveni naye olw'okuba nti balina ka self interest ka individualism n'okuba nti bazanyira Museveni kati kansoke mbagiremu omupiira guno muguwulire wetwogerera olwaleero history asoma nti abavubuka bali mu kutawaanya kati n'okuyuza National Platform oli Mathias Mpuuga Nsamba omuli Lubega Sseggona Medali omuli musajja mukulu
Muwanga Kivumbi omuli mukulu Abedi Bwanika n'abalala omuli ne mukyala waabwe Joyce Bagabemanga n'abalala. Obubiina buno bonna abantu bebaze basula ebibiina byonna nga babiddukamu. Kati essaawa zino mwandibadde mulaba nti abantu abasula FDC, abasula DP, abasula CP, abasula Jema, essaawa zino bebagezaho kusula NUP. Itu kyali badde bakola kiyita Joint Effort Task Force okukondemminga n'okulwanyisa Mpuuga n'akabinja ke. Nga bakondemminga okomya omuzo gw'okusuula ebibiina. But guess what? Tewali wadde yenna akulira kibiina oba political influencer yenna yavudde kondominga bakulu bano kibali mu kukola ekyokusula ekibiina kya NUP. Oba munfuna. Do you get me? Munfuna. Abasajja bano bebaze basula DP, Jema, FDC byonna baze babisuula. Kati bali mu NUP baagala gisuula. Naye for the first time singa bonna badde baagala kujjako Museveni. Bandi badde bavuddeyo ddala bavumirira ebikola by'akabinja ka Mpuuga abali mu kwagala okusuula NUP essaawa zino. Nti tubategedde basajja mu mwasula kino ABCD, but nobody is coming out. Buli mwasirise. Kubanga basoma mu kitabo kyekimu, balina instructions ekizeezimu, balina okudefendinga ekintu kyekimu. Naye mwasanga tulaba boy tugenda bakalakata. NUP ne bwenesigala mu Kyagulanyi yekka nga member parliament bagenze, amaanyi g'abantu weebali. Mwenna muli you are free to go. Oba nkibannyonnyodde bulungi mwenna mukitegedde. Kankibaddiremu. Nti okuva ne bate ebina by'obufuzi Museveni yabiyingiramu na bipenetrating ng'akozesa aba politicians okwonona ebina by'obufuzi anti Kyagulanyi bwazze. Singa abasajja bano badde bagamba nti baagala kujjako Museveni ng'era bamanyi abadde bajja basula ebina by'obufuzi ng'essaawa zino baagala okusula NUP, bonna bandi badde beekwatiramu okkondeeminga Mpuuga okulwanyisa ekibiina kya NUP kisula wansi nga bwe bakola ebiina ebirala. Naye bonna abandi badde bakola ekintu ekyo bonna basirise. Lwaki? Kubanga basoma mu kitabo kye bafuna instructions ezimu. Mukitegedde. Bonna basirise. Kati ate ye Besigye yalowooza tuli basiru nnyo, atambula ku TV ne ku radio agamba mwenna abadde mukulonda sibabi kye tugenda kukiriziganya. Mukulu Besigye saagala nnyo okumalirako obudde nakuyisa mu ggaali. Nendoza ekiseera kyandibadde kituuse Besigye otuleke kasanga ati otuule ensi ekulaba oleme kusigalamu ng'olimu ebituli. Besigye Kyagulanyi agezezzaako bateekamu ng'amanyi nti muli bantu kumbe muli nkwezenge. Mwandibadde essaawa zino mwandibadde mugala nedda Mpuuga mwenna Muwanga Kivumbi mwasula ekibiina ABCD lwaki mwagala kusuula NUP ng'ate NUP gye tumanyi nti naffe gye tusobola okwegattako. But right now mutambula mwagala kufominga kibiina ate mudde mutekewo kibiina ekirala ate kirwanyise NUP. Bonna be bamu kinjegezako kyova nti njagadde obbalaga ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo. Yensonga lwaki ebintu bino nzija n'embibanyonnyola mu bitegeere bulungi nnyo. Saagala muntu yenna butabanyonnyola kintu kino mukitegeere. Singa badde baagala kujjako nga balina koze mu yakujjako Museveni essaawa zino bandi badde bakondeeminga nnyo ekikolwa kya Mpuuga. Sseggona, Muwanga Kivumbi, Abedi Bwanika, Joyce Bagabemanga n'abalala abali mu kwagala okusula ekibiina kya NUP. Ng'abajjira rekodi nti mwasula DP, mwasula FDC, mwasula Jema, mwasula ani, mwasula UPC, nakati mwagala kusula NUP. Ekimala kimala tukoye ku disorganizing ebice ebira by'obufuzi. But bonna obasanga ku radio NUP efuna sente nyingi. NUP yakasula kufuna sente. Bame ba parliament basaba sente mu mateeka mu ekinaba ene basasula. Nga batambuza propaganda. Ate tebaswala munnange. Biza mukitegedde bulungi nnyo. Kati kyembagamba nti mutegeere nti bannayuganda tuli ku lwaffe. Abasajja bonna baali baffe. Tuyita mu bwangu. Tuyita mu bwangu. Tuyita mu bwangu. Gwe wenna ng'olina ebisolo mu Buganda ng'olunda ente
nkutegeeza tokkiriza musawo wa kisolo ena kujja kugema nte eyo simanya gigema kalusu no ekigendererwa ky'abasajja bano kwe kuddira okukuba ente zammwe ekirwadde kya kalusu zibafeeko nga ne mutunda ennyama mugendo gitunda temukyasobola gitunda nakyo kibafiiririre temukkiriza kukkiriza musawo yenna kujja ku kiraalo kyombo agema nte eyo kalusu kubanga batambuza ekirwadde kya kalusu bo bennyini bano abasajja batambuza ekirwadde kya kalusu mwire eddagala eriri fake temukkiriza ekyo nakyo njala mukitegeere njala kulabula mwenna abasajja baganda bakyalinawo ssente n'abali mu Kampala mukono wa Kiso kino muyinza okulwawo kitegeera ne kankibannyonnyole muganda wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta y'omu ku baffera bali mu Kampala era y'omu ku bali mu mission esuula abasajja baganda indirectly wetwogerera olwaliro Sodo ayina akabinja kabavubuka ng'ate baganda be bakozesa n'abamu Banyarwanda bano batambulira mu kigurupu ekivuga emmotoka eza Pulimo empya kigurupu kino kifuuse ekizibu bagenda mu byalo ne mu matawuni okutandika okunoonya abasajja abaganda okubasomera ddiiru ez'ekikwangala n'amaliriza ng'abafeze abamu ne baagala n'okwetta ate kulwassa n'okubega abantu bano ebyenfuna n'amataka gaabwe ge balina okwetoola mu Buganda kagurupu kano kali anirule tekagambibwako bavuga nga yebaagala balina order from above nga muganda wa Museveni no Sodo Kaguta yabakulembera akakabondo kavuga Pulimo ndoka za Pulimo akagrupu kona abasingo bungi bambega temujja kitegeresa ne mujja kitegeera ngo budde buyiseeko nentegeeza mwenna abasajja baganda tebo mvubuka ku kyalo nga yaguza akamoto kuba alina akamoto kanajja kusomera emboozi boozi mbu akusomera divi simanya kutwala wagundi simanya batu business ABC basomera business temugeza banavuka bonna bali state funded bali ku mission ya kwavu waza musajja ino muganda asigaliza sente mu Buganda kubanga Sodo yabalimu ekyo nakyo kibagambe ne mujja kirabako gye bujjako katono kati kinzo bazi buwaliro okulaba naye kibategeezezza mukitegedde bulungi nnyo kiri ekyambathasi mpuuga ne bambi abalimu abataano mwakitegedde bulungi bakibagambye sente ze bafunye ono ze bagamba bazimubyeko nakyo kibategeezezza nakino kakibategeeza nakyo mukyala Joyce Bagabe Manga njagala bannayuganda bategeere lwaki olwana nnyo okulabanga Bawo Mathasi Mpuuga Nsamba akola kyamaanyi okusula ekibiina kya NUP n'okukola buli kimu n'okukola njala ategeeza ekibiina kya National Platform President Ssebuulira Obubaka buno okusinziira ku sources zange ez'enjawulo ku kintu ekyakoleddwa e Masaka okuluyomba n'okulwana okwabaddewo ebintu bino byadde biteeketeeke nga Mpuuga abinamu mukono ng'akozesa kazini wa Janet akulira Kasijja Gwira Mitale Barracks nti 40% abantu babadde mu lukungaano lwabaze olutawanya bonna badde basajja ba military bavudde nga babadde engoye za bulijjo era nga Mpuuga kibadde mu mukono okuleeta entaleezo naye ntegeezeddwako ntegeeza omukulembeze n'abakumba ku kipitebe kya NUP nti abasajja bano basindikiriza olutalo lwabadde Masaka okutandika oduteeka ku buli ofisi ya NUP era nga luyinza lutuuka ku kitebe nga bwe byalinga ku DP bwe baakubagaliranga ku bitebe byabwe omukulembeze ompulidde bulungi olutalo lwabadde Masaka luyinza okujja ku buli ofisi ya NUP okwetoola eggwanga naye lugenda kumaliriza balulese ku kitebe eyo ne information ejala mugitegeere olutalo bajja kumaliriza abasajja bano bali state funded balina mission ey'okujja n'okutawaanya ekitebe n'okirwaniramu nga baakolanga mu DP era ekyo nakyo kibagambye mukitegeere ng'obudde bukyalinze byange mbyogera kati omusaza Grace ne bituukawo nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba nakyo kibagambye abali ku kitebe mwetegereze mbagambye mukitegeere bulungi nnyo bayinza okusonga olutalo lujja gye balujje ne baluleeta ne ku kitebe ngumi n'enyokeraawo kubanga bo bakyagala mawulire nti baalwanye kino kiri rating ne ku information efuluma ku Natasha Broadcasting Service ab'ekibiina kya NUP tebazze mu lukungaana abazze kwaddeko nnyoko oba mugandawo oba kwaddeko ssengaawo bamemba parliamenti bajeemedde kyabwe ne bagenda baaganye okujja abazze kwaddeko nnyoko tekwabadde kwaddeko kitawo nti nedda abazze be abaliwo fe abantu batuwa amaanyi sio ba parliamenti kati NBS BBS ba bloga ba YouTube bonna kibatambuza buli lunaku kuongera kusiiga na kwagala kunafuya kyabula ekiganyo kwatayo kati ulire ekinyusi kino
Omukulembeze sijja kunenya tewamanya ne bannayuganda tetwamanya naye mukyala Joyce Bagabe Mmanga kankwabye n'ensi yerimanya kyerimpa. Joyce Bagabe Mmanga mukozi wa Ssemwai ne Iso era nga abadde abegeranga okuva le yawangula omusango kubanga ya condition gyebamuwa. Ladies and gentlemen, omusango mu kooti omukyala Judith Nabakoba yayina okuguwangula. State nesalawo ekozese Joyce Bagabe Mmanga ne bagamba awangule ku biragiro bya Museveni ngayita mu Ssemwai yakubba essimu n'eragira omulamuzi akyusa omusango ogwo baleke Joyce Bagabe Mmanga afuke MOP on condition agenda kuba ababegera ekibiina kya Nuupu nga wajja information bwagitola mu Ssemwai ne mu Iso okuba nti ababegera ebbanga lyonna era kyabadde akola bulungi so sinti kooti ya musiimo bayawangula omusango guno Nabakoba yayina okubeera mu parliament. Ye yali endagaano ya Yoseri ne Ssemwai okubira omulamuzi okukyusa ensala eyava mu musango ogwo omukyalo oyo okuba nti abadde akola emirimu egyo. Yensonga lwaki alwana bwezizingirire okukola blackmail propaganda okulaba nti asula mukamaawe yamuwa kaadi n'abamuterawo essente zonna ezamukubira ebipande yoyo mukyala Joyce Bagabe Mmanga kemirimu gyakola kubega era alipotinga ku Ssemwai ne Iso ne ku Ssemwai ne ku Iso ya reporting yovola nti NBS buli kintu kyonna ekifa mu Nuupu kitambula bulungi nnyo kubanga ono amawulire agasusa ku Ssemwai ne Iso ne bagasindika ku NBS ne bagafulumya. Mukitegedde bulungi nnyo kati njagala ensi ekitegedde bulungi nnyo. Awo njala tegeeza abantu abali mu diaspora naddala Baganda ne bannayuganda mwena gye muli, please mbasaba mbaagala nnyo basinkana mu Uganda empya mwenna temuli ekizibu kya Museveni. Museveni is the problem. Basigadde mwena tujja kwesortinga. Njala nnyo basingana one day ate mbaagala muli balamu naye ekizibu muyina emputtu ate mwefula muli bagezi naye nga ate temuli bagezi. Omuntu eyayita mukwano gwo goyite w'ekitiibwa yagenda okutta. Si muzungu munno goyite w'ekitiibwa oba goyita mukwano gwo yagenda okutta. Within the system y'abana abasajja basinga obungi bakozi ba Ssemwai na Iso bemuyita ab'ebitiibwa b'Emmengo abajja mu diaspora bakola meeting bakola zi conference babaleetera obutone batta. Kati omukulu wa Abedi Bwanika mbadde bukimanyi Abedi Bwanika mukozi wa Iso era abadde nga akola missions nga agenda mu America until one of his target yamwatulira nti nkimanyi okolera Iso era mission ze kuyakunzita okuva ko Abedi Bwanika teyadda mu America. Abedi Bwanika operative wa Iso ne Ssemwai era mbisera bwe yatambuliranga mu America abantu bafu nga tebamanyi lwaki bafudde. Eyasemba yo bwe yali agenda okuwa oba oku-executing amuga boy nkumanyi kiwajiddeko ne kiwazza okukola wano. Abedi Bwanika yadduka taddanga na mu America nakati bye mwebeyogeza ku TV nti nze nako mugenda mu America baali bamuguddemu nti agent era naddukayo. Yensonga lwaki emyaka gyonna gyabaddewo nga ajja kwesimbawo sente zibadde za Museveni yazimu okwesimbawo n'ogwasembero yagenda ekolo nasayininga affidavit nti ye nga Abedi Bwanika akkiriza Museveni yawangudde era president wa Uganda kubanga operative n'ennyumba ogimala obulungi ey'ekimanya ajagimala amaze funa member parliament nga Kyagulanyi amuwadde kati n'awangula kubanga sente za Museveni mumezinga za mwindi zibera mutoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati goboddeyo owekitiibwa yaze tukyalirako bajja bawo obuntu amugenda kunkumukanga biyenje mutemanyi Museveni. Bwanika operative wa Iso ekolagana ne Ssemwai ne brother wa Iso mbizo gye mukitegedde bulungi nnyo. Mwenna amanye ennyambala n'entambula ya Bwanika mumutunuulire n'ebintu byayambala naye nga towasiza yambala
mujja mutegeera eyasemba yamugwamu America namugamba boy ali aliwo boss namugamba boy nategedde mission kuwajjidde naye nze tojja kunzita Bwanika yadduka emisinde taddanga mu America yakoma trip ogenda tabalimba musime mu America tasobola gendayo bamutegeera nti operative kati kyembagamba mwawoza simaituze mu conference Buganda umusimanya ani wo muri ku operative bemuzanyirako yensongola kibogeza authority naye nga the end of the day akutuma to operate agenda kutta kubanga taleka byama. The authoritative force which Abedi Bwanika uses is unoperative. Eranga reporting ku semwai on a daily basis. Mukitegedde bulungi n'abaana ba DP buloka basinga obungi bonna operatives bonna. Mwina kye mumanja Facebook yadde echanze okuva ku macha badde echanze bantu babeerako naye ala yamanya bagira bimumanyi ngira gitembeze ku mutukutu ejenjawulo banagisangayo. Mukitegedde katodde musimanyi w'ekitibwa nkulamusiza simanyi bagenda batuga mu 7 musajja muzibu nnyo akozesezza abantu bangi okutta ba opponent be. Mwena abadde mu system y'obufuzi soko zeka akatambye mabega webuze abasajja bonna abali na potential kufuuka ba president where are they n'abakazi okuva mu SCA bonna bazira bawobutuwa silently yazze eliminating abantu bomu nga temumanya abajja watya buli kimu kikontrolingirwa semwai bino byonna byakolebwa batandika okweliminatinga ba opponent Museveni bali atya nga ne pirata akyakola mu semwai yasoka cooperatingira kuba kugundi kubasiima semwai yasoka cooperatinga kubasiima mwana bamanyi mabisiima mugimanyi nnyo kati nga execution site yebetutingiramu abantu abamanyi kooti gye bayita mwanga eri wali ku nfudu emanju waayo we wali execution site kubanga kyali kibira mabega w'enfudu kyali kibira kyonna okuvaawo mpaka emmenga eri ku mafuta waggulu ku sheku kutuba etoto ekyo na kyali nga kibira awo nga bakawamba era singa essaawa zino simanyi kati kiwo essaawa zino singa bagenda ne baziikula obuziiku zimuyinza osanga amagumba g'abantu mwenna abajjukira history nti emabega w'ekkooti ya Mwanga tu ku nfudu mabega waliyo kaditaaki k'amagye aga Museveni nga bakawabattirawo omwana w'Omuganda. Yo ajakuka mbya ine emyaka emeka togimbuuza banzaala Mmengo mu Kampala Central nakulira mbife byenjawulo nga n'Emmengo nagikuliramu kuba twavanga Emmengo wali ne tujja okusima amazzi ku Jjugula nga tuyita mu kibira nga tugakima ku Jjugula nkuyiwa na Maria Muzeeyi atagalo kitegera byenjogera byonna yakimanyi wassemu ne Museveni akimanyi ne Muhooza akimanyi ne Salimu Saleba akimanyi ku video ko bali era bakati bali mukuba ku mungalo baga nene embwe tufukidde ekizibu. So sirina no gwembulira atajja bembuli abakimanyi buyi byenjogera nti bituufu era bali kuno kati bali muziku bamba ziri mu kwaka baga nene embwe ategera kibintu. We were there at that year tender age. We were watching each and everything. Abasinga obundi batemedde ne bebega kooti ye Mwanga ku nfudu waliwo ditachi nambe ya maji yattanga buli Muganda yene yali w'amaanyi mwali temukimanyi mukibagambye leero mwensi mwakagira bawano abasajja bavanga mu lubiri abasajja ba Museveni ne bajja ne babba ebintu mu nnyumba ne batteeka wansi n'ebifaananyi bagitwala bagiteeka mu lubiri okubato bazadde balinanga simba gula ebintu biralinkira kubanga sente zaalingawo bajjanga ne babba ekatono babba mu Lubaga Road mwonna Mmengo kisere babba buli kintu bakitwala mu lubiri bakiteekayo nyenkera abantu bagula bintu birala ng'omusajja okusanga n'essaawa obusawa ng'esobola okutemyako omukono kuba temusobola bitegeera
Nebino mbabule kufatwa tu myaka gyaffe twavuka nga tubira bamuzi birageno kwa nga tuli bantu bakulu tutegeera. Kintu akirabanga. System yoko kya bipira bina twabiranga batte babo kya basajja baganda. Kino tukimanyi. Kati gwa wakana buuze yali mu lutono mbuuze lumbuye kyayogedde nti mabega koti ya mwanga ku nfudu waliwo ditachi ya maje ne kusemwa ne kusemwa yo yasokera wano ku gundi wano ku basima kye kyakolebwangawo ajja kubuulira ajja galumbi muveeko mulabe edduka buuze omuntu yaliwo eyali mu lutala ajja kubuulira ow'amajjali mwajja kukabere katumba amala mu buuze kabere salimu buuze nabo basemwe bakimanyi bulungi nyo record mweziri neteri abanje koti ya mwange manju kyali kibira okuva ku kolansi wano walo wakati waloka wote wakati is it Sojovano walo hotel lyao libateka mpyawo kati awo kuvonda okweto kyali kibira kyo nokuva ku mfudu wa mbaga koti oko mpaka waguru ku shero obandi kitoto ndoza toto kyona kyali ngaliwo nyumba ezaliwo zali zabapangisa ko twapangisa mukazi mwera bidde mukyala yafali mukulu ngazili ku twabera kutwasula ku bitrain nyumba ngandene twasulanga nekati ekibira ekyo semwayo ya operatingira waliwo kaditachi batto omwana wo muganda awo awakana zisicha wakana mwe bagamba twaitanga ngoli bantu bakaaba mizimu gikaaba nuga kye mwana wa muganda bali mukumutta tebatandise lero kutta mwana wa muganda baba tanga lwakuba tewalinga wo media abantu basinga obunyi babatati tumanyi babula tetumanyi abasobola okudduka bafuluma eggwanga ono sinyumya hola nyumya reality sinyumya hola nyumya reality kyali kibira gwatakimanyi ngula kati walozi gulofa kyali kibira nga mulimu enkima mulimu emisota mulimu buli kimu naye nga battira buli muganda bamuziiko omwo mukama bankumire video njigere tusinkane ku lwokutaano ebisigadde mukama bankwatireko gwawulira omutima gukulumye nnyo guma bino bye twogera tosobola bisanko TV de ku radio and this is the reality abakimanyi bakimanyi atajja kitegeera ojja sigala nga tukitegeera n'abalaba battiranga ali ku ameshopu awali Buganda loyo wane Mmengo mama battira omuganda awo mu Buganda loyo kuba nawo waliwo balakisi namba wali Buganda loyo yambuka otuga ku radio Sematimba awo nabo battirawo Muganda kubanga tembimanyi ali sobola bana ya mukama bankumbire mweraba